All right, oliku on the sidelines ne Joseph Tamale Mirundi mutaliwana Mirundi mbole namatovu presidential advisor owa Muhoozi tayagala biribira yomba buyombi mwogezi wa Muhoozi kiri tachagala Muhoozi Museveni byayogedde ekyankwanza ategedde omwana byakola yabadde ategeeza nti mmwe abayironde mutabaniwe munoonya byammwe mwagala nsimbi temutegeeza kimuliko. No. Even me, when you ask me to evaluate some of us, you can find our spies. Spies? Yes. You go and spy on Muhoozi? Is it possible? I have recordings here when somebody was saying, you know, I'm part of this group. Have recordings. That's why for me, you cannot chase away. Spy. Kuwa niriyo yagamba. When you open a window for fresh air, even the mosquitoes sneak in. When we have a generator in the bagoba, to me what is important, the president has missed what we call a missed opportunity. That's what I want to know. That opportunity. Missed opportunity munsi. To you know mukisa guwafuna n'otagukozesa. The president has missed the opportunity. One. The first missed opportunity Museveni has missed. Timunsi tekibangayo omuntu afuze emyaka 37 ne kibanga ensi etunula ku bantu babiri mukoddomi ne mutabani all close relatives of the president. In many cases people would be yearning for change, but because Museveni has overstayed in power, all of the would-be successors, they have been swept on the west side. Bajja Ali era nabandika akatabo kange ti abaganda bakugandi kitagenda azaala bagenzi. If you live longer, you bury your no children. My mother has lived longer. Yazaala abaana 11. Tuli waba. Basat. 3. Out of the 11? Yes. Because she has lived longer. Atenga onabalamu abalaba betakubala. Kabuli nti bwenzigenda mwe waffe njitulya nti yagundi namulabako. Tewali kamera esinga mind. Baganda bange bonna bwentula kabuli mbalako. We are remained 3. And if we live longer, ayinza okusigaza ogwo. N'atuuka okubeera buried bazzukulu nga tebamubulya namubulya nti gundi afudde nga yawutta. So, kakati Museveni has lived longer. Besigye, at one time Besigye was considered the successor. Bambabazi, Bagenzo, Babidandi Bani. Kakati too, money politics has also raised an issue. Money. To carry out a reasonable presidential campaign, nga toyina billion 10 tosobola. True, you must have. You must have a trillion. You need a trillion to make, yes. If you must make a campaign worth it. Bw'oba toyina billion ya sente tosobola kuwangula constituency. Bw'oba toyina billion ya sente tuwangula district. Kituufu kubanga abantu bategeera nti tewali agenda tukolera, therefore pay us upfront. Gwevaayo ogambe tinjagala kwesimbawo mukalu olabe emikolo gye bakuyitako nga babbi. Era ekyobula nti bano ababaka ba palamenti baayiga kwata akasenteko katereke obagule. Naye bategeera ne bw'obazimbira amasomero ne bagulira mbyule tunalya nguudo tunalya amasomero Museveni byabagamba. No, they want money cash. Era in many cases abadde campaign manager wono akalwe kaddako amwesimbako bamuti campaigninga nolabanga nze ani yali amumanyi kuno gwobamanyi lwaki tebwesimbawo buli omwa yaba wadde ono mukisa zenaleta wakayima singa size teyandi bali ngana osaba kalu dereti gundi kityo told me yali mubaka mu mawokota nanga nti wanudde abaana bali badda mu ssomero ng'ali mu ddiiro lye ne campaign manager we n'agamba campaign manager nti omwana wange bwa senior 4 balina okukola ebigezo n'owa 3 na ssente z'abaana aba babiri. Campaign manager we n'amugamba nti owo omwatuule owange agende. Yes, mukayi kityo yali mu nnyumba nga
kyeyavaavayo n'agamba mwami n'omwana wono gw'omuzaala kino nakubula kameiri nga tudatirevo nti ababe bagende anti yakunoonyeza akalulu mugabana ssente era oba omanyiddeyo gati abaana bange batuleffe tetubibeera ababolokoli nze nga nagenze mu kalulu era nakawangula ne bakabba nga njogera bulungi nakawangula nze era bwe mbaddamu eramba ate osobola Mirundi akalulu kesonyiwe mukwano abantu bewaffe baagala mazima era bakumanyi nti toyina njogera ekwangiza kalulu oduula buduuzi okuma wano bakuŋŋamba teri muliraanwawo baana bazanyirawo kati tukuwa akalulu omwana w'ennaku zino tokyamukiriza kubeera wuwo bajja kugaa ti guwa musaddaase abo abagagga gwolooza boyitako bonna bakwagala do you believe nti boyitako mu katrading center bonna bakwagala wabeeyo ekigudde ewuwo nabagamba twayogera gye nenkugamba ti abantu abali general singa basale tebamanyi mikwano gyabwe nababbi omubbi batuula ne bagaa nti mugenda wani nti wasale temumubuusa ne babaleka ekyalinga n'ebyokwogerayo abakola ewassale ebyo ebyomugamba Mirundi byayogera mbu zimanyi embeera mbi abaana tebalina mirimu temubyogera wano gwe mumugambe nti sebo gundi job creation poverty alleviation etambula ekutaakati buli kimu kitambula naye ate ne bakusaba ezikuzaayo ezibazaayo lwaki aba benefit nti mu poverty alleviation ate baagala transport ezo zisobola zikola Mirundi mukole bagende wa Museveni ne bamugamba sebo oyo Bobi Wine muntu mulungi ogera naye bulungi omutegeeze tuli busy just tekasa omuntu agana kasanemerako ennyo nga mujjako kakati nkubulira negamba nti look bagende wa Museveni ne bamugamba nti Bobi Wine ewaffe taliiyo tumumaze tukubye Bobi Wine ewaffe tali yali mu bayaye bawe kati bwe bavayo ne bagamba talina kyatuwaddeyo ate abawezaaki sente zakuzikiza muliro ewammwe teri muliro wamma mumugambye nti ewaffe taliiyo abawezaaki naye abagezi bwe bajja bagamba nti sebo oba abavubuka batamidde ki omwana atuli bubi era mpulidde bagamba buli mumba olwayogedde ku Bobi Wine enkuba netonnya ajajajajajarabi yabadde namugongo nze nerabiddeko anti mwe temumanyi sayansi w'abaana abo abanuupu yabadde namugongo omwana oga nti wuuyo yagambye nti abanuupu baba 10 bwe bati 5 ne batuula mu maaso 5 ne batuula mu middle wali 5 ne batuula eri ewasemba kati omuntu waabwe alabikako bano be basooka okimanyi nti nakyo olinawo okiyingiramu wesanga okiyingiddemu anti olya kyekiri awaana psychology nzimba manyi bwe bakola oli omwana bamwagala basegona baani andi tu abantu abajja enamugongo bazze kusaba ne batwala amazzi amabisi bayina ebizibu yes a person believes in miracles an educated person believes in miracles true walabyeko abasista batambuza ebigere olaba abakazi ba myaka 10 abasista tebatambuza ebigere ne bafaadha ne balevirandi batambulira mu motoka abo bafaadha balinanye Katonda batambuza ebigere n'abasimbula basimbula ne batandika okutambula ne bamusanga ate lugazi n'ababuuzaako kati ku Anglican side ogenda kusangayo abagamba nti transport yebazaayo ebuzi webali ono omuwala wa State House agende Museveni bamufere agende asasule babikola bukozi abo is fake. How did she come back? Come to the ground. Naye onkola bubi nnyo nze njala genda mu State House naye gwe njoyogera State House ontiisa okukolayo baziranya bubadi naye nga abakozi tebabawadde abakozi tebalina ke balina tuli ku Museveni ne Muhoozi ategeeza ki bw'agamba nti there are internal contradictions and I'm going to handle. The president is missing opportunities. Said he has missed one opportunity. Esooka ya mutabani na muko ey'okubiri. He would have prevailed over one of them to give way. But the problem, the Muko side did not expect Muhoozi to come. Bayina ekibiina kyabwe nga bakiyita fellowship nga Muhoozi si member nga ne Museveni si member. The rest were members. Was a who is who. This is a group that fought me. They ordinarily thought
that a son cannot come out after the father. Ate omukwaja atya kakati Muhoozi awona tali mu gavumenti kujoka bantu kunya ku bantu kubanyalako abaniyedde ku bantu bamanyiddwa 2+1 bebanidde ku bantu bebamanyidde ku bakoze batya kakati 2+1 kakati ekyokubiri baleeta Muhoozi ng'enkuba gye baatukubamu kyekikwate kyabwe ekyokuba buli muntu ne bamwonoona into submission. Anti kati naye Museveni yaga nti mwabalaga mbu Muhoozi alina amaanyi mulimba mumufera bufezi Museveni ajagalaba abajogeddwa bonna. Museveni amanyi abajogeddwa, amanyi bajoze mu gavumenti omu abajogeddwa abantu be. Museveni must understand people are not hating him, they are hating the way he treats a group 2+1 akabinja kali mu gavumenti akajoze buli muntu. Ye Museveni nalowooza nti bwajoga Kadaga nti recording ziriwo Kadaga tazimanyi. Ani yalagira Museveni okuba Kadaga? Because he gives him money. Ani yalagira recording ziwe ziri? Ani yawanankabirwa 5 billion akube Kadaga beya nako recording ziwe ziri? So these people have somebody they hate. Olugo bachawa gobacha bali babiri abawaka omuyindi abba ebintu byawali. Yati amaze okubalaga nti asobola okuzikiza Muhoozi agambye alusota anti bulira internal contractions alusota anti nkubolidde tasobola Muhoozi kugondise talina gyalaga ayina plan. Anti nkubolidde Museveni olunaku lwe yafeyiringa okupuliveiringa bategule okupuliveiringa bano bannalusanja abatwala mutabani we mu kooti nawandiika akatabo kani Muhoozi bikamwe Muhoozi dala Muhoozi asobola okubeera avenja nga Museveni alese ne bamukuba iziye fulu ndiye Museveni alowooza nti Muhoozi alinga ffe bajo benchoka akanyuke ku jirikiti ngembwa nga batutte 5 billion embwa bakikanyuke ku jirikiti ndizifuna ddi ntaba jeyo akanyuke media center nga ngenda kola yoki. A person must think about his future. Every human being cannot fail to think about his future. Has that statement not weakened Muhoozi? Atia. In fact, it helps Muhoozi. Buli Museveni gwavumiridde ayitamu. People believe nti Museveni ne gundi ne Kizza Besigye bazanya kabadi. Until Museveni condemned Besigye. Namera. Museveni navuma Bobi Wine. I will handle him. Yes. No, what Museveni doesn't know. Nti Museveni gwa mentioninga mububi abantu bagula abali ku kazindala ba Museveni. Abo opposition bamuwanga kivumbi banganda bani ne bagula abali kazindalo ka Museveni bayala n'abawe emitwalo aga. Sebo president ekizibu kyetu ina wano ye muwanga kivumbi. Abawano oluwo okusituka temuleta muwanga kivumbi abo bajja kututa bandali bakalwa bakamaze kasa Museveni akwogerako negatively akalwa aboka nze nsaba nyanja ogereko negatively naye yaganda ogenda mukalulu nsaba nyanja ogereko aga nti mutamivu nyono mugoba lwa butamivu nzina amazina mu ddiro lyange n'enzina manya has endorsed me. Kuba kati abantu bagamba uyine emotoka ya gavumenti gwate gugwe munwairo bulwalizi bwayogera bwa omutali mafuta ekyokulyo n'ebintu byange bye nagenda nabyo wa Museveni byonna bivude nenga mukodomi we yamunyaabonye kakati njagala nvumeko abantu bategeere nti si wuwe olaba amaanyi genfuna wano. So he has helped Muhoozi. Many people feared I told you, I've been repeatedly saying it. In many countries the strategy is muvunza omukulembeze aliko aleme kuwandula ddusu kugwana nga buli gwawandula kagwa. What Museveni has failed to understand olwokuba yagala nnyo bakoddomi be olw'abawala be ayagala baana be gobaawulamu bali bonna baana be bonna banju goyina okukiza obujulizi. No, you must be a fair man. Fe tebatuzaala fe banyaffe basula tebakaaba ne banyaffe basula bakokulima nyoka ali mu state house ndiyo be baligivaamu. What future are you planning for these people? Abajozensi. Kakati Museveni has missed another opportunity. If people still believe in your son, it means they don't hate you. They endorse you. That one I agree. They have a group. That one I agree. You are protecting. I agree with you. For the first Museveni is protecting a group that is hated.
bannayuganda nange nabewunyiza nti bannayuganda bakukooye naye balowoleza mu mutabani we ekyo nange era nakugambye ekisooka abakukooye singa baga nti genda international intelligence organization gyensharinga nayo information nabaga nti Museveni alina 52 Muhoozi 38 bonna bombi bayina 90 nga begase opposition yina 10. I'm telling you. Yetwala byenna mugongo. I tell you, opposition yasituse na mugongo nga Bobi Wine ayo gasituse. They scatter. Wabere na mugongo. Gutunulya lale buli omu n'abavuddewa na chovula bobasi bonna lweyiso okubba Museveni ne babuteekamu abantu 10 ezezi. Ne bagenda nga basodde Museveni n'asanga lale etaliyo. Nadweyiso nebubasi bwe singa awangula singa tebyera singa awangula anti lale ziri reflecting katobulwa bujjawo anti nkubulidde abayo bafuna zino lale ziri impressive nolaba nti lale kibiina kye kibeera ne lale eri mu tent mu Uganda kati Museveni aye 52 yes Muhoozi ayina 38 Mirundi oli mu Kampala Muhoozi asinga Museveni abantu leero nze nkubulira nti Muhoozi is a reformer. Museveni aganye okukkiriza tiwaliwo akabinja akajooza abantu ne kabali akenye ennuuni ne kakuba amaato g'abantu ne kaddira abasunda amata ne kabajjawo ne kaleeta amata ne kaddira abakinjaji abasala ennyama ne kagitwala abasajja baleeta ssente ebweru ne bazibawambako buli kintu kyonna ate Museveni akoze bimukoddomiwo era saate 2 biliyoni ez'emmwanyi erozi wa mukoddomiwo musajja muleke anti kyenkubuulira tudde ekyankwanzi nti okitegedde Muhoozi zaako ki Museveni alina gurupu ne bwata ate tuyinza okukawa omulala naye nga tetukkiriza bujoozi in fact fomyamu agenda bwajjamu Muhoozi bantu bayinza okudduka ne bagenda ewalala andi ate yekyalowooza waliwo ali ku gate set anti ono tatunda ono gwayagala tatunda naye waliwo ali ku gate set waliwo ali ku gate set bali ku gate set waliwo ali ku gate set intelligence weba temubuulira waliwo ali ku gate set waliwo ali ku gate set nga gye Muhoozi omanyi kankubuulire abalonzi balinga baana bawala they are very stubborn omwana omuwala oyinza bw'omugamba sagala mulenzi kati nje sagala bu smart wire obulenzi bu smart wire obakwanya ku university nga buva mu family njovu nyo nobali pa mu bana bange nga balowooza nti wange waliyo sente smart wire nyo bamutayimbwa mu mutwe nti mperera abana ba mwala wange oli jjajja bwatuma amanya gokka sikisobola bawa yadde 10 sizo genya kasajja kuleeta lukonko bazikulu bo mwala bo baza to sizo bawa sente no why oli jjajja bwe yatuuma manya gokka gatuuma no sisobola kati bu smart wire abaana bange mbalabula bu smart wire mbubayino omwana atayina nga kubasajja 10 ogamba otya nti kayina batya mbukayina ki kayina waka wakalaba waka mmeka olyoka otegeere nti kano ke kayina waka kombulira kayina bubaera ne waka naye nga tebulina famire mwe buva era nze muwanga nakuga nti ninaabawakisa n'abako omuwakisa yajja kuwakisa nga nti nawakisa naleka abaana bemwe ani abakujjanjabira muwala wange alina ekivundu kyabuli ne bwaba avayo abalekayo tuyinza kunjoga ngaojogala kakati abaana abawala balina okumanya ba smart wire nti bujja ne buyingira mu family okusomesa abazzukulu kuba mukisa okusomesa abakuzzukulu kiba kitiibwa especially abaana b'abaana abawala babaagala nnyo ewaka part of that group nti somebody comes yena najoga family yaffe nagizaala nze nakula wajjajja nga azaala mange bantisa bulungi Mirundi banjigiriza ebintu bingi jjajja oli yakola ki era jjajja yatundange mwanyi nansomesa jjajja oli yakola ki buli omulembe tegwali oleti eriyo muwanga kyobola bakutuma muyanga omuyanga ke kasajja ko kukyala akali awera kali yanga kirebe ko alijja kujjawo yali kitawo yali muyanga gwali muyanga let me tell you me am a honest man. I'm not talking about a poor man. Nze mukazi wange omukulu yajjanga mu saati nga ina ekyalaani n'agikyusa ekitoki. But I was a progressive man. Naye bano bajja papasire
kazatame ku muwala kazatame okusasulire n'omugongo gwako nga ngukusasula sinza kukusasula naye wange tolinnya n'omulumbe tolinnyamu omuwakisa talinnya mulumbe waffe talinnyayo omuwakisa kati bawala bo bajja kutuula nnyo babeerewo abo bajja kubeera osala amagezi malala tebalina gye balaga tosobola muwakisa njagadde mpaseeko mu lulyo lwa mirundi famire engagga ensome mmanya ne bwenfa abazzukulu balina webala that's not love siza kukkiriza tibikamwe parasite abo bakirumira be babireeta muwala wange mbawadde emmotoka yino bagondi no tosobola kuba mukodomi mu mmotoka nga njimwiraki ezange nazijja ku buko ajimbulire ezange gye nazijja omanyi the way you look at me is the way you've got it the way you've got it tosobola kugabira mukodomi mu mmotoka yaje n'abaana bange siyinza bbawo zino zogamba ezimeramu omudde ewaka n'otagiwamu era bezeegulidde bokka oyo junior simutwalangako ku poliisi nga ajjewo emmotoka yanyina naga nti ate oba yeeriwo yokka ndala za taxi kati nze navuga eriwanga manyi lwaki wanjigiriza okuvuga emmotoka nga dasi rabish yakusinga nakuyigiriza lwaki wamuyigiriza wala junior wooli nkutumidde nakuyigiriza in case mama wo needs help. I bought this vehicle for my wife. Go and make a man and buy yours. Jide mungu sibe. Niko mwangazo pita wako zaidi. Nze nakola barua bwenzi. Ninji waba military police abakuumi waka. When this man comes at night, shoot him dead. Omwana? Nibagende wa mukuru wange bamugamba ono mwana yamuzala nti yamuzala. Ajja twesira ababbi. Batutte. Ndolaba omupiira gwa sawa 8. Shoot him. Baba alinnya ekisenge. Shoot him. So mutane bwabere oyoka ku saa 8 abataasule waka. Ekiro. Ogw'ekiro. Ndolaba omupiira ogw'ekiro. Shoot him nga alinnya ekisenge. Amwe discipline. Nenga bamusuutinga okola ki? Nga baziika. Kitiyo weekiri. Kubanga kankobolire. Omanyi lwaki Museveni yawangula olutalo lw'ekiyekera? Kayira tiyalina discipline. Mwena ala emwayina discipline. Olunaku lumu nalimba twalidde ebintu ne tuwulira omwana gwe bakuba emiggo banzita netwesunako. Uli Abaganda kye babakola wano. Ku makya ne mbuuza kamanda omwana yasuze nga akaaboloza simufu naga ne bwabamu nze wa omwana yareepinze muwala wa nannyini kibira kino kye tulimu. Don't know what the man's reaction can be. Tasobola kutuliikinga mugunda. Nemuleka. Enkambi y'abayeekera yayingirwangamu kiro. Naye nga bamaze okukolako surveillance. That's why bwe bataluta maguzi bano baali bamaze okuvaawo. Enkambi y'abayeekera b'enaala nze nzijukira Muhammad Kashiringi twali Kiwoko. Netuyumya. Nanzigirayo ne kuwisiki n'ennywako gwe baali batutte mu peace talks. Bwe zituuka essaawa emu nangana naye omanyi. We don't accommodate foreigners in our camps. Vawan. Naye nga from Kiwoko to Luweero mayiro 10 ate mulimu omuggaluko gwe mulimu empologoma. Kati ngwenda kutambula oti. Ate I had to do what? I walked. But as I was walking, omuserikale najja. Nanga nti omukubwa ngambye nkuvuge nkutuuse Luweero. De bayina discipline kyobala nti Museveni endwadde tezituluma nnyo okujjako enjingiri kana akakazi zekaleeta. Naye endwadde Museveni amanyi nti abasibe n'abasirikale bakozesa nnyo preventive banaaba ne babeera clean. Why? To the moment they fall sick, omusibe alina resources gwe pama ku kidoli ebbali oba kifuuweko ebbali bakuba emigga egyogerekeka. Kubanga ogenda balwaza gaana okunaaba olabe. Bo tebalina resources okutwala omusibe emulago kugendako prison wardens bameka 2 manpower bagiina. You can die. Ekitegeeza omusibe talwala. Kakati kyetubaddeko kyembadde nkugamba kyetuvuddeko nti nze nina am a highly disciplined man. Kati ewange sikyasobola ne mu kiraalo sikyagendayo. Sikyasobola kukwata mwana muwala kuba manya ku mulenzi. Omuwala kale nti Mirundi yamwendako ate omukazi talimba. Naye obujulizi bw'ekisiyaga obuyimiridde ku musajja ayagala ssente. I was going to tell you. Ebusoga basima kabuliza abantu ne bajjamu obuwanga.
omanyi kye babukozesa balaba omusajja omugagga nga businessman oba oliawo ngaomwana bazze naye abapoliisi. Do you remember this man? Yes, I remember him. He was one of your porters when I was constructing my building in the company. So you remember him? Yes. You tell him what you have told us. Anti twasaddaka omwana mu nnyumba muno ne tumusaddaka nyamuzimbako era akawanga k'omuntu omulala gwe twatta kali mu faamu ye egindi. Let us go there. Akawanga ke baasimula e Busogo kasanga wano mu faamu ye. Olwo omugagga bagenda omubba. Ne wanga ne mu nnyumba waliwo akaliwo. So teekwa okugimenya tukatuukeko. Oba bajja kuzireeta zonna. Anti bamanyi kati nga nze mutabani wange bamuyingiza laketi e Makerere. One of them nga bakuba sente ne babaleetera sente. Baasooka miliyoni emu ne babawa 2. Ne baziseculating kati wali azitegeera. Ne bagamba mutuleetere 5 ne bazireeta. Ne bawamu 7. Ne bagamba kakati mumanyi mutuleetere miliyoni 5. Oba baazijjawo abaana oba ne bakitaabwe baparticipatingamu baalina teete batuuka enateete ng'ebibokisi bye biriwo nga tebaliwo batutte miliyoni ameka 5 ebibokisi biriwo ne babaga mulowooza twabula ti tubadde tukola sente zaali nyingi enivaki tukozeemu n'ekisesi muma mwinayo obukadde obutaano ze tuzibawo ne bazibaweereza ku ssimu babaga tubasanga ku ikotoriyo nti saawa 1 2 3 4 5 tebalabika temuvaawo tujja ku 6 ne babakwasa ekibokisi kyabwe. As these boys including my son we are getting out of Equatoria ekabanga stopped mwanabeba nani nini ne babakwata ku CPS aya owange namujjayo. But Mr. Mirundi, you know, you are a public figure. If I started the public relations, if I can defend the others, you tell me, did you have sniffer dogs? To know what these were? Hey, what they were carrying. Give me. And to arrive in time. Hey. Never go. Owange navayo naye. No. Baba Silva wayo said. This was a police racket. Tell you the kubinzibiramu. They were organizing for them. Okay. Kati abalabazi wayo not me. Kakati ebintu ebyo mu byemulaba ti eyo gundi ezo kyena kugambye aliya nti omuntu awadde amawulire ag'obulimba ku munne tugenda mukolanga ki ya naavuna on the sidelines the Joseph Tamale Mirundi ebintu byamwe bino ng'analizinga Muhoozi ne Museveni, but can the two stand against each other? No, it cannot. Museveni what provokes Muhoozi omwana ng'omuliro mungi nedda Muhoozi speed obutambi tobuwulira nakati weekali wano nkayina enkuba gye bamukubamu nti tibo tebannakkiriza buno buki these are CDs nabo tebannakkiriza nti Museveni is missing an opportunity okutuula n'abana ababiri asootingeko omu kubanga kakati Muhoozi anti wulira ye Museveni alowooza balancing the boat nyamu noti tonteeka mu kubalancing a port kubanga nze bankubadde yankuba yakuba ne Muhoozi ne bagenda ntava mu magye ne mukuba tweets ne mukuba biki ne mumwonoona. So the man had to come back the way I'm coming back boldly. Nange mba confront nze emyaka 10 in spite of the losses I've made. Kubanga kitegeeza ojokuddamu nimu mujokuddamu mu njoge sinze nakukiza kumpa bwa minister mujokuddamu mu njoge kubanga njoga ye practice kakati Museveni must understand that Muhoozi has a right to fight back. It takes two to tango. It is Museveni who has failed to ensure that a ceasefire is ensured between the two parties. Does he realize that the two parties exist? Perhaps he's not aware. He has not talked about the other party. He talks about one party. He has not talked about the other party.
era kye nabagamba okujjako nga mulimu abasamona if Muhoozi can allow people to humiliate him under his father's government, what is his future? Alina kudduka nanga nanjoze nanioko nanyolako nabonyabonya family yange natubonyabonya emyaka 10 ne batta omwana wange ne bakuba omwana wange ne bamujjamu amanya ne bakola ki? If he takes power, it means I go to the bush. Kubanga baba balowooza ti ffe tulina human feelings. The problem with the Westerners is taking in song. A person must have tukita empathy singa obadde gwe. I think you need to agree with some seven. Alwanyisa ebintu bingi eno kati Museveni ayina ebikola bikati enguzi wawulire Betty Kamyanga nti ffe tetuwulira nguzi tuli mu V8 tutambula bwe tunebira ebyo byonna Museveni yateekubbirwanyisa ani yabaleeta bani gavumenti ya Museveni siyiye mu political science kuga mulimu sabotafuge mu gavumenti ya Museveni atawanya abantu Museveni amumanyi nabaga nti gavumenti ya Museveni eringa essomero omuli omukulu w'essomero naye nga abaana be bafunyisa abawala embuto tabanyega. Museveni doesn't know who is creating akasunda bus mu gavumenti ono ne bamujjo nakyobe ne bamujjo on the sidelines ne Joseph Tamale Mirundi njagala kumaliza Mirundi wagambo ina abaana 84 n'embuto 3 okolako ku DNA Samona yagenze okola eyenga abaana. Don't tell me that rubbish. What is rubbish? Nobody can make a natural thing. Does kasitole bakasajja kabukedde kasebo kayavulanga n'embwa ewaka ne kanywa amata g'embwa kayonka embwa kasiru nnyo bakawa sente ne kakola ebintu. And you find the people who don't respect their families like oyo musajja. I don't respect him. In Uganda, if DNA was accurate, would use it to trap criminals? Yes. In many countries, ebinkumu ebiki ebikwata ababbi kwata akatalo kabbe ku motoka bayiwako nfuufu forensic experts ne bategeera ekinkumu kyo ebyo ono siwali rubbish. DNA is rubbish. Rubbish. They want to make a money. Rubbish. Katoza Samona omusajja omugagge cyane mututemu ebyo cyane badde alwana na mukazi we ate nakwata kasajja kabukedde kasebo soka twali abaana be. This is rubbish. And what Sebo doesn't know, and you people who believe in these idiots in DNA, what you don't know, a man will kill his wife. When one said Jokutta mukazi we. How can a man atagenda ngako ku lutalo? Then kati abaana bajja kusobola osiba neno tomanyira bakazi je banotakola DNA. Let me tell you, kankubulire omwana wo omutwala ku DNA nga wo addamu kwagala gwe. Ngoyo namatovu, mwamange namatovu. Eyagenda n'omukazi omulala bamukebere DNA ekitegeeza you doubt your parentage. Lutaya kujogera ddala n'akamala mu manzi. Kano kasajja kakedde bakawabuwisente. Stupidity. We have a means of DNA, natural DNA. Nze mu family yaffe bankubulire kano kannasu ffenna tukayina. Kalwa? Kannasu kano. DNA mugikola kannasu. Kannasu kano ffenna tukayina. Okalaba era kaliko gundi. Kemukosako DNA. Keba kabwe kati akaffe keba kabwe kati. Buli mwana yenna akalina. Ne bwolaba Tamale oyo. Nabanne nengatto. Bazirinya ku ssomero bazirinnyamu kaba kaluma kuba keba kabwe basibwe kati ye DNA yamu ye DNA yafe n'obusiru mu baana ekinana mu mtoyinza kula mwana ku DNA how nagenda ko ku lutalo ekyokubiri fe mu culture zaffe so kulabira abaana batali babo kitwalo kati musajja Samona abunaba abadama Samona musiru don't comparing na Samona is an idiot. He is a rich idiot mumudi obugaga ne mbufuula amagezi teri musajja muganda awemula mukazi we oba omukazi omuganda awemula bbaawe kati okuba kumuwemula omukazi yayenda anti wulira fe abaganda abaana obategeera omwana atali we wakati mumanya why muyinza okubanga muli baavu nga ye mugagga yekalimu ayinza okuba ne karakita ezitali zammwe mumutegeera tu abakazi bedda okujjako bano abayina emmotoka abayenda ludda wanawa abedda bayendanga ku muliraano birungi si birungi omwana afaananya ow'omuliraano kakati omwana ono akula nawe yakiriza mu yali wa musawa kinnansi kale omusajja onenya wabwerere kubulidde ebyo tebyogerebwa tinalongo yayenda babalongo babo kati abaana bonna abalongo babatuuma amanya waliwo ekigongo wali wani ebyo nabyo omusajja omukulu abyogera fe abasajja abaganda yandisirise busi abasajja abaganda obwo buba bugagga bwo gwe kyokola kiri kimu eki
omwana nga agenda okufumbirwa abaganda baga sekkono tawanyisibwa sekkono linnya lya abaganda era omukazi abeewaabwe bamukola ki omwana bwakula abeewaabwe bamanya nti oyo Mukamirundi era ffe wano kyetuliko abakazi abamu ekibaba babayooga omukazi bw'azaala omwana bebi bamuleeta ali bwereere n'akasubuka kati ne bamuteekaawo kyobulaba omuganda akugamba nti omugenyi yalaba envunza erumu omuto erabibwa mugenyi bwaye bebi omusajja abuulya abeewaabwe nti Omukamirundi namwendako mu myezi gino egiyinza okubanga omwana waki bannyina ne bajja babuusa omwana bakebera njala bakebera bugundi naye tuswazanga mukazi wo noswaza mukazi wo n'ebyo n'obyogera ng'ate gundi yayimba ddakayanda gwe nawe oli musajja gwe omusajja nakuzaaliramu abaana bana mu nnyumba yo oli musajja gwe nawe obyogera obusajja bwa bukedde yes ekyo bwe babimira kalidde sente kasebbowa kati kakala kutunda gundi kakala kutunda ebya DNA ebifo and they will lead to killing you. Abakazi temutwala abaana mu DNA temukkiriza why bajja bamwe babagula abasajja babagula they are bow to their Bible. How can it be actually bagenda okugamba nti ono ate ogamba nti naye omukazi aba akimanyi kati bambuza nti balali yayogedde ono yali wa namugongo bankwata namugongo ono yali wa musawo wa Kinnazi twagenda ne Saalongo kuba bagenda ne Saalongo ku musawo tova ku basawo Mirundi tova ku basawo ono yagenda ne mukazi we ku basawo okedde nga tebannamuttamu kakulu byakakuba ate Sebowaji agenda bubinyo kabukedde akasajja ko kakuba mu ka Kiganda ne kamwonoona muyakwanyo kaliruddawa kakulu byakaliruddawa n'olukongo ate abaana baabwe bajja kusasula basebo tuyinza kutta maka olowooza yabyogedde babimwogeza omukazi naye Sebowa bukedde Sebowa alifa bubi oba tayigidde ku kulubya n'oyo kayira we muli abalongo mu mawulire tulina kye tuyita Porter's Box. Porter's Box kitegeeza to where I'm going to write a story, how will it affect society, how will it affect somebody I'm writing about, how will it affect the family, how will it affect the children. Kakati njagala nkubuulire nga wawasa mona. Can you be assured nti mukazi wo wawasa mona? Ambi kyusa. Yes. Abaana abasoma ku ssomero naye akasajja kamaze okulya ssente mu baana abafere ba DNA mbwabubwa ezo mbwana enkwata wa DNA wange mukuba ne muttirawo. These are money makers. Joseph Tamale Mirundi your society fe mu Baganda kankubuli kye tukola. Omusajja omugezi omuganda akola eddaame lye abaana abaleka mu ddaame nti abaana abo babatwalanga mu bakitaabwe. Nabagamba ng'ofudde oswalira ku nsoso twakula tumanyi abantu bedda baali bamanyi tijole joy kiwanuka ajjajja we kiwanuka atone jeni yali mwana wa Kulubya bwe yafa yamuwa ente emuti yamuteeka mu ddaame lye. This is when everybody knew nti jole joy si mwana wa Kulubya. Yes, toswaza muntu jole joy yali very powerful nga bwolaba bakiwanuka baani, but they are not related to Amelia Chambadi. Amelia bakula naye waka. One time omusajja yaje omwala yaje wange nangamba genda ongambire dadi wajja kutya njagala senga wange owegende y'abantu bala mu bufumbo. Ningenda ningamba obusajja nti senga omwana lwaki omuganda omwana bwe yeetuga nanga Mirundi oyo kwayita senga we twakula naye wano bukuzi mwana wa Murundi yamulekawo omwana nga agende n'ebiteega naye sinda kimubuulira. We hide tulina bye tumira mu family. Solabanga Samuna yakoze musiru Samuna mubayigirize Samuna mubayigirize talimu, and it could be that they are fighting over rights of a company. Kuba yo mukazi yaba bali babiri nalonga ali wali ndoza noyo nalonga naye oli yabadde ku factory bayinza okubanga bayawukanye naye gwe ne weeswaza. Abalundi bayina kalisha Omurundi bwaba yaze mu Buganda okulima mukazi we ne bamuzaalamu abaana baba babe. Mu Busiramu omwana aba wani wa kitanda omwana mu Busiramu aba wa kitanda ani nanyini kitanda omukazi omukwali naye n'oswaza mukazi wo. Abakazi tubalekera malaame ti omwana oyo n'oyo si bange. Ekyokubiri ku mbaga bajja ne bamukima abeewaabwe. Ekyokusatu
bwe baba nga tufudde ng'omusajja afudde baddira abaana bonna ne babasiba ebyayi ne babateeka ku kifugi. Kaakati bwe baba basiba omukazi n'agamba kuba bba takyaliwo oyo temumusiba si wammwe, n'ab'okumuliraano obawa yonna bajja ne bagamba nti oyo temumusiba. Nze naziika omwana wange yafa, baali bazze bajja n'emmotoka ng'omwana si bwange, omulambo bagutwala. Embooko yali egenda okunyooka anti baabuuza nnyina embooko nabaganda naye mmwe bwemulaba empologoma ejo badde nkuba mugitambula baleese ne poliisi njikuuleyo mbakuba embatte kati asomye akoze eki nga weeyaweeyayo mwali luddawo anti kubuulya nga ntwala ku DNA nga mutwala ku DNA nti apaana anti nkubuulidde ffe tulina famire zaffe n'emizimu gimugoba era omulaba nga yasiriwalamu era omulaba nga talina magezi jo nabadde mbagamba ku muganda wange nembaga nti mwemulowooza nti nze naye tuli different nembaga no we are not different. Oli ali mu diplomacy nze ndi mu politics. Walabye okavuga omuntu ku bodaboda nga boogera mpola owa bodaboda nga balinanaganye bonna bagenda baleka balwana na mpewo. Nze politics gwendimu wa kivandulo. I cannot be a diplomat like him. So judge me according to where you go. Even the resources I have. Webale nnyo katumaliza ne Mirundi teri muganda nga ajja kudda mu kulinnyawo nabbanja yazizaayo amabaati. Where does that put Mr. Museveni's government? Final after some time yagazizaayo nabbanja amabaati yagazizaayo. Nabbanja was fighting our shadows. Nabbanja babantu bebamu ye yagamba mbu ye tayina ye tasobola kwebba a government property is yours. Tasobola kwebba ze government ate nebbe tayina galiko government of Uganda kago. So it is a misuse. They lack a guidelines. Nenze nabagambi nti Museveni ekyokugazayo kimuyamba ki? Anna yali girite kati. The police can move against him, against her. Can Museveni allow that? Nze kyemanyi nti abo abanene abo bannakadaama baani basobola okubatuledinga nabo leave the job kati tukusibi kubaka nkubuulire ekyokusatu Museveni kyamyesinga opportunity kyamyesinga. When people knew that Gundi Uhuru Kenyatta was coming, many people left Kanu en masse. Why is it that people are not moving in area? Era bano abatujoza abatuniyedde ku mutwe Museveni should continue nedda so automatically kuba kakati bagala ku plan to NRM should be organized. Ani ajononye NRM ani alya sente zayo ani ajoga ba minister ani atujoga abagikoledde Mirundi must be facilitated and foke mpaka siwamu yolale bwetyo twali kujimaliza nayo Tamale Mirundi mutano wayo na Mirundi nemole namatovu on the sidelines nti prime minister wo akomeza ebintu omuswaziza ze kyesubira ntaniza kuyiza kutuka mu court. You think he can allow Museveni kala munabanja to go to court bona ate bali tebagenze eyo anti bali ba minister anti nkubulira fetukubuuza you going to walk with the talk nti bwokwatanga mukazi wo n'omusajja omulala ofulumanga noddayo netukola kyetuyita meditation asigalawo oba tasigalawo ofulumano odda gyova obadde ogenda mu hoteri neweebaka sebo and you make a decision. Bwe mukole Buganda bona nze bwenkola nsanze mukazi wange n'omusajja mu nyumba nganzayo gyenva yamwebakako dda omukutte bukwasi. The second issue is anti ogenda kuwogana omukazi akuvuma ntomalaako n'abasajja namwe temukyamalako. Kakati nze mmala kutuula nnaku wezi tukiyita meditation tokomawo. You prefer this one to me. But I cannot say ndi mukazi wange nemukutte n'omusajja ngoyo bwayogera. That's not Muganda. Abantu bayinza n'okwebuuza ti naye abantu abo baali baagala na bwe bati ekyabawula kiki. Katulina obufumbo bwe tuyita obwa kibulangiti. Obufumbo bwa kibulangiti you sleep in the same bed naye nga tewali akona ku munno. Yolale bwetu tujimaliriza on the sideline ne Joseph Tamale Mirundi webale nnyo tusinkana atoluddako Simon Yanga Lutaya tumadde ku bufumbo bwa kibulangiti mubeera mwena mu bulangiti emu nga tewali akona nga ate mukola mukuki nkugambye nti muyinza n'okubeera mu nnyumba emu nga mwekubira amasimu. Emisinde egiri ebwera ogiwulidde nti ngiwulidde nange nenzizaawo ekisumuluzo naye nga muli mu nnyumba emu naye nga babalaba ebweru balaba nti bafumbo balungi nnyo mwekiisinga.
ebyo sibisobola pretense wewe tumalize olwaliro diplomacy webale nnyo